Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Tekuliko musango guno omusango gwe banteekako guno aggravated trafficking in persons biki ate bakomyawo biri ebya 19 biri mwenda biri 18 owulira bye bakomyawo wano mu 2023 tebamanyi bo nti ebya 2018 nabimala ddala n'ebbaluwa nzirina ebweru kati bino Richard ye yabiteekayo n'abifojega n'abinyiganyiga nabyo bita alabe nga afunirako akasente olwaleero bwengeza n'entuula wano n'empapuka neŋŋamba nti kakaka bakati obusente babummalako kati kitegeeza kasente konna kemba nkwata mba ŋŋamba nti Richard bampeeyo icyapa cyawali bampeeyo agreement yawali bampe kadi y'emmotoka ngoro balamusizzaako nnyo mwenna mwebali nnyo okuwagira Media Choice Telefina erinnya yenze Saalongo Kanka Kapita mbebaza emirimu gyonna gye mutuusaako engalo nenebaza ne tiimu etuyambako okunoonyereza n'okusunsula biki bye tulina okubaweereza wano ku Media Choice Telefina. Njagala okubategeezaako toyagalizanga munne ekibi kubanga naawe akaseera kayinza okutuukirira ekibi ekyo ne kibeera nga ate ggwe Mungu akugabiddemu mu ssera gwe ng'eki kyakikubisizzaamu ne kitenkanankana lulimi lwo oba kyewamwagaliza. Kirungi nnyo okwekuuma nga ensi yonna yeeyagaliza ensi lwesobola okutambula. Puroguraamu ya lunaku olwaleero kye kitundu ekyokubiri nga kikwata ku Seeka Umaru Kamoga ow'e Nansana. Abasinga gwe musinga ennyo okumanya nga Seeka Umaru. Amannya ge gonna ye Seeka Umaru Muwonge Kamoga, Seeka omulombi w'edduwa eyabeeranga e Nansana. Lwaki ntandika nkugamba nti kibi nnyo okwagaliza munne ekibi kuba Mungu gw'ayinza okuwaamu emirundi 1000. Puroguraamu ya lweleero namukyaliddeko mu kkomera gy'ali. Abadde takimanyi Seeka Umaru w'e Nansana bw'oba ng'obadde omumanyi kuba yali musajja wa social media nnyo, nga musajja wa TV, musajja mulanzi, abaagendangayo byayitingananga bingi naye baamusiba. Seeka Umaru ali Kigo era bw'otuuka ekigo mu kkomera lya Uganda prison y'ekigo namukyaliddeko ayambadde uniform eya red kasita kale ekyukamu nefuuka red kitegeeza oyo bamusalidde. Nagenze nendaba Seeka Umaru mu kkomera. Emboozi eno ekwatagana ku Seeka Umaru mu kkomera. Kambayitiremu katono. Seeka Umaru yakwatibwa n'atwalibwa ekigo mu kkomera mu ngeri yakukusibwa nga public tetegedde. Kale nno yagamba mu bimpimpi abatalaba mu kitundu kiri ekisooka ndyoke mbabuulire. Mu bimpimpi agamba nti baamukubiranga ku poliisi y'e Nansana. Omukulu akulira poliisi y'e Nansana yamukubira nga waliwo ensonga ze twagala twogeremu. Ne yeevuga n'agenda ku poliisi gye baamukwatira ne bamubikka yenna ku mutwe ne bamuyingiza emmotoka ne bamutwala. Olwaleero lwe nagenzeyo nakitegedde nti baamukukusa ne bamutuuza mu kkooti eyali ey'omuntu omu ne bagumusalira bunnambiro era ne bamutwalirawo mu kkomera. Tugenda okukitegeera nga mu kkomera akulunguddeyo ennaku ezaali zisukka mu mwezi nga tewali akimanyiiko kuba kyali mu nkola ya kumukukusa. Kati ye puroguraamu mwagiraba nagendako ewuwe atagiraba weri ku Media Choice Telefina. Nkiddamu kibi nnyo. Omanyi olulimi bagamba lutonzi. Olulimi lutusobola okuteerawo embeera either embi oba ennungi weeyogerengako ebigambo ebirungi ate banno nabo boogerera byebimu bye waali agadde bakwogerere. Oba toyagala bakwogerere bibi era tobiboogerako. Mbadde ne Seeka Umaru namulambuddeko ng'omu ku bantu abaagenza okumulaba mu kkomera. Nga ajjeeko ekyokuba nti yagenza okumulaba mu kkomera yantumizza nze. Kakati kwe njogera ekigambo kiri nga mbakomekkereza
nga sinnababuulira bigenda mu maaso kati nti toyagalizanga munno ekibi kubanga Mukama ayinza okikubisaamu n'akuwa ekinene. Nze kankaka nze omu ku baali balabye ekintu bwe kityo sijja bajjukiza naye nze omu ku baali bakirabye. Empapula ze nnina zino nze mulaba wano. Empapula zino zampeereddwa Seekawumalu. Seekawumalu ayambala uniform ya red. Uniform ya red kitegeeza ali mu prison mu ngeri ya komito yateebwa dda mu komera n'abanga alindirira omusango gwo okuwulirwa kooti enkulu naye omusango ogumuvunaanibwa gwa Naggomola munene nnyo. Kati ono bw'abanga ali mu uniform ya red abeera committed. Omusango gulinga ogwa Mukamuvi. Abamanyi eby'amateeka mujja kumpabula nabagamba nze seegeziwaza nga balenzi b'endaba batuuleyo mu buluumu n'ayagala yeefuule tiyamanye ebya people power yamanye ebyenaalemu yamanye ebyaki. Nze nzija na kunoonyereza ndi mwanjuzi era omusajja omukugu ennyo mu bintu eby'amakompyuta saako n'obuweereza naye mu kunoonyereza twegatta ne tukola ekintu ekiriyo. Indictment, this is the paper. The guy was indicted. Kakati ebyo ngenda kubiteeka wane ebbali. Kansooke mbaweeko emboozi. Mazima ddala ekkomera teryagalizibwa munno. Seekawumalu yayingira mu kkomera era gyali eyo akaaba amaziga yejjusa olunaku lwe yayagaliza ate Segirinnya okufa. Alayira agamba nti Mukama Katonda bw'alimuwaayo chance ey'okubiri balikkaanya ne batuula ne yeetonda. Si Umalu kyokka kwetondera omusajja omulwadde Segirinnya Muhammad musiraamu munne nga naye ye Umalu ow'ennansana ate nga kumpi bw'oyita wano oli w'ekawempe wabula n'okwetondera omuntu yenna gwe yali anyeezizza okuggyako oyo mukwano gwe eyamusibizza. Nga sinagenda ku kino waliwo ebintu nno byenkizo byenjagala olwaleero muwulirize. Kaakati newankubadde nga abantu luli nakola program yanga ate lwaki omuwolereza nange nja babuulira ensonga ezange. Seekawumalu yakwatibwa n'atwalibwa mu kkomera oluvannyuma ye kyalumiriza mu bigambo bye byennyini bino si byange bibye ti mukwano gwe Nfiira Bulago ayitibwa Richard yamulyamu olukwe ekyamusibya nti gino emisango gye ngenda okubasomera mipaatiike bagimuteekako olw'okuba nti famire ye eya Seekawumalu temwagala baganda be bannyina buli omu tamwagala kati balina olukujjukujju olw'okumubbako ebyobugagga bwe bye yali yeekoledde. Komenti ezaali ku vidiyo yasooka nazisoma era nazimutwalidde kubanze ne wotekako komenti nze program sigyekolera ngikolera oyo omuntu oyo. Kaakati kino kibi nnyo Umalu gyali yejjusa kubanga ate kike nga bwe mbagambye wali nga ntandika tokolanga ekintu n'okyagaliza munno bubi kubanga Mukama Katonda ayinza okikubisaamu yenno oli bwe baali bayombagana. Kaakati nze nga kankaka nsinziira ku kino waliwo ekigambo byentera okwagala nti ebigambo tebitta. Omuntu asobola okwagaliza munne naye bwe bitatuuka mu bikolwa ebyo bisoboka okubanga bijja kukolwako basobola okwetondagana. Yes abantu bulijjo bivuma ne makeyo gye mubeera olangira omukazi wo oba bbaawo n'omulangira bino ebyakuli ate netubalabe enkyanga mutinkiza. So okusinzira ku bigambo ebyo newankubadde nga entaana yali mbi nnyo era wenjogerera mu kkomera Seeka gyali gye nnamulabidde ewatali amulambulako kuba abantu bamukyawa nze nasobodde okumulambula yejjusa ebigambo ebyo naye akaseera ke leero kambaweereze program mutegeere kiki ekiri emabega. Lwaki nkugamba nti no Katonda akikubisaamu? Umalu waali agamba mu bigambo bye abamuteesaawo mikwano gye ng'ogyeko bino bibazze bawanyisiganya ne Segirinnya ekikyate kibi nnyo kubanga kirimu mukwano gwakyasinze naye nga nekufuna mukwano gwakyasinze yamala kukyayibwa baŋŋanda mikwano emingi abantu be ab'oku lusegere. Kaakati ate kimukyukidde nti nno omukazi abaana be yalabirira mukwano gwe nnyo n'abantu be ab'oku lusegere ye mu bigambo bye sebyakkanka kanza aweereza mu bigambo byagamba be bali emabega w'omusibya ekimusibya kiki nti nno baamukyawa balinda lwalifa
era bagezaako okumutta emirundi mingi naye lwa kisa kya Mungu akyaliwo ateekenga lessoni ze akyali mu kuteekenga lessons nti eyali afudde bw'alemala lugero lw'Abaganda so kino kyaliko kisingako naye ate kibi kubanga kati ali mu geyeena ey'oku nsi yennyini agamba ddala nti kiri takirabangako mu bulamu bwe era tekyagalizika muntu mulala okubanga oli mu kkomera okyusizza uniform ovudde ku ya yellow erimu essuubi ng'oli mu kkomera ozze ku ya red you are committed kugamba already omaze okusingisibwa omusango andesi ng'onoonyeza engeri gy'oyowoozaako takyalina yadde 10 ku ziri ze yasaasaanyanga n'ensaasira abaana b'amawulire omusajja yabasaasaanyizaako akasente anyway si kaseera kakunenya kansooke mbabuulire kaakati takyalina yamu yadde 10 ebintu bye biri bwe tamanyi gye bisula mukwano gwe gwe yabiteresa ya mbu Richard yali emabega w'okumusibya kaakati gwali gutya kansooke gwongusome mu mpapula zino ze mulaba bwe tunakola programu eyasooka omukulu ayitibwa Kamoga Muwonge Wumalu oba gwe mumanyi nga Seeka Wumalu baamukwata ne bamuleeta mu kkooti bwe bamuleeta mu kkooti ne bamukomiitinga era ne bamuwa ekipapula kino tekimenya amateeka soogera biri mu kkooti wabula bino already yakimpadde ekipapula kino bamuvunaana musango ki nga situnagenda kukola discussion nene get the details of bamuvunaana ki tuyoke tugende mu byekwese emabega wa bino ngenda kusoma kigambo ku kigambo ffe emikutu gyaffe giriwo okukola ku nsonga z'abantu gikuyambe nti nno zirindaba olwange mbagamba tawa musibe emmere mulaga jjala ensinga egenda kaakati kambabuulire lwaki ate programu zino nzikola omuntu ayinza okwebuuza Seeka Wumalu public gweyita omubi ate kankakanga amukolako programu no one is guilty until proven guilty mukisangu gaba kyenkanye n'oyo ne bwaba criminal nga yatta omuntu nyina okumuwuliriza nze ng'owamawulire so singa kaakaka asobola n'okubanga omuntu oyo kye yakola nange kinnuma naye ate nyina okubaleetera the reason behind a criminal naye mukitegeera. I'm not saying Wumalu is a criminal. I'm not here to say anyone is a criminal. I'm bringing you the story ekuyambe obeeko byoyiga oba obyeko byogipiikingamu bikuyamba okutambuza obulamu bwo. Wumalu bamuvunaana ki? In the High Court of Uganda at Wakiso criminal session case number Nansana AA 25/2024 224 kati mubigenda bikwata kimu ku kimu fenna tuli bantu bakulu mubiwulirize mujja kwebuuza ebibuuzo. Court case number AA 25/224 ODPP case number Nansana CO 1971/2023 police case number Nansana CRB 1193/2023 223 omusango gwamukwasa nti gwa 223 naye bamukutte mu 224. On this day whatever hold any bichi ngaye mulaba the court is informed by the director of the public prosecution that Sheikh Wumalu Muwonge is charged with the following offense. Bamuvunaana musango ki? Statement of the offense: aggravated trafficking in persons. Aggravated trafficking in persons. CS 129(3)(1)(a)(b) and 5A of the Prevention of Trafficking in Persons Act of 2009. Omusango wano gwe bamukwatira bibino nno bino ebintu biriko bingi naye kati mutandikire wano gwe bamukwatira guli nti avunaanibwa trafficking in persons. Avunaanibwa oba guno trafficking in person kukusa muntu aggravated nga obanga akigenderedde kati mukitegedde mukintaputira ab'amateeka mukintere omukomi tuyambagane siri munnamateeka nnyo particulars ebikwata ku musango. Seeka Wumalu Muwonge Kamoga wakati wa 2018 n'ennaku z'omwezi nga 16 omwezi ogw'11/2023 enansana mu zone eyitibwa Nsumbi mu Wakiso district yatambuza transferred
yavja mu kifo kimu ndowooza okutuusa mulala. Habadi kwegamba yakuuma and maintained n'abeezaawo Mumbejja Habiba. A girl aged 13 years by means of deception, abuse of power, position of vulnerability for the purpose of sexual exploitation. Kakati omusango gwa kukusa muntu naye ate mbagambye tugenda kuyambagana okuvunaanibwa Seeka Umaru gwa aggravated trafficking in persons and 5 of Prevention of Trafficking in Persons Act gwa kukusa muki muntu ng'akukusaani Mumbejja Habiba ye mwana ow'emyaka 13 we baamukwatira era yamukukusa wakati wa 2018 ne 2023 mu Nsumbi Zone mu Wakiso n'ekigendererwa ekya bino ng'amulimbye ng'akozesezza obuyinza bw'emyaka gye mu bukyamu nga omwana ono ali mu mbeera eteewozaako ng'agezaako okumukabasanya n'ekigendererwa yamukukusa n'ekigendererwa ekyokumukabasanya. Najjuko Brenda resident senior state attorney of Nansana DPP kakati ogwo gwe gwamukwasa to Sheikh Mwonge Umaru Kamoga. Take notice that you will be tried on the above indictment at the session of the High Court to be held ... Bwe bamala okwambaza uniform emyufu osobola okubeera mukomera emyaka 10 ng'omulamuzi takuyitanga. Ezitandikirwako osobola okubeera mukomera emyezi 6 nga kooti enkulu High Court tennaba kukuyita. Kakati guno guli ku Umaru. Muwulidde tubikwate empola. Umaru bamuvunaana ki? Bye bino mbajjukiza teyagalizanga munne kubanga Mungu ayinza okukuddiza emirundi mingi. Kakati kyewuunyisa kambeeko bye mbabuulira. Umaru ewe yayinayo omwana omuto. Ndowooza abazze bagoberera Umaru mujjukirako ku musango gwa Umaru gwe baamugamba nti yakwata omwana. Ebyaddala nga tuwogera ebyaddala omusango gwe bamuvunaana okukwata omwana mbu yarepinga omwana ewaka. Omwana gwe tuwogerako Mumbejja Habiba Umaru aŋŋamba mwana wa muganda we si mwana yamulonda wa muganda we yazaala omwana. Bino bigambo bya Umaru si byange bwe bibaamu ensobi mu mpabule. Muganda wa Umaru yazaala omwana. Umaru n'afuna kasente muganda we n'amusaba ndabiririra omwana wange. Omuganda w'omulenzi n'amujjako ku mukazi n'ajja omwana ku mukazi gwe yamuzaalamu n'amutwala n'amuwa Umaru ng'omwana wa myaka emeka 3. Nti 3. Era omwana abadde abeera wa Umaru okuva ku myaka 3. Omwana kati alina emyaka emeka 13. Umaru we yavunaanibwa okabasanya omwana oyo yali wa myaka 12. Naye era Umaru omusango yagusinga n'abaagumuvunaana abamu ku poliisi baagobwa kubanga gwamuvunaanibwa bw'amateeka n'omwana mu bipapula Umaru ebikadde byalaga alaga nti n'omwana yakeberwa ng'akyali mbeerera nga takabanyisanyiziddwa. Ekyo kyayitawo. Kaakati ogumuvunaanwa 2024 twego ngusomye mbadde mu bikadde soogera ku bya kaakati abaali bagoberera Umaru ebintu bino mubiyigireko nze mbibaweereza. Kangende ku page ey'okubiri. In the Magistrates Court of Wakiso kuliko ebirala. Sheikh Umaru Kamoga is the accused. Summary of the case. Wano bakuwa ekipapula kino kulaga gwe ngaavunaanwa osobola okunoonya abantu bakulwanirire nga weeteekateeka n'obujulizi bw'onaawaayo ng'oyitiddwa mu kooti okusobola okumakinga sure nti bino obisinga. Kaakati bakola mu summary bakusamalizingira omusango nga bwe bakuvunaana. Tugenda kwata kigambo ku kigambo. Guno gwe musango gwa Umaru. Njagala ki balooya bali muwulirize noonyayo noonya looya gwe ngenda okukwasa omusango guno ogwa Umaru. I need to interest the public in this case. I want the public to pick interest. Njagala abantu mwenna abali mu public. Abasajja ng'olina omwana gw'olabirira omwana omutewaka atali uwone gwaleeta obuleese waka n'owona ki oba yakyawaganako n'omukyala biki bikiri mukaayana va ku kya Umaru okubanga yayomba ne Seggirinya emboozi zaabwe beevumagana ebigambo tebitta
era teyamutta buli omu alina egije jawere nembalo omusajja wattu oli bamuvunaanabira n'endwadde zatuuka kumuluma kumutuusa bw'afaanana noono naye kaakati olwe lumutuukiridde naye muwulirize kijja kubayamba. Samale ey'omusango. The DPP will bring evidence, will adduce evidence at the trial to prove the following facts. DPP ejja kuleeta obujulizi okusobola okukakasa amazima gano wammanga. Ezzima erisooka, amazima agasooka. 1. Mumbejja Habiba, hereinafter referred to as the victim, was aged 13 years at the time of the incident and a pupil at Mukono Victoria's Primary School and in boarding section. Mumbejja Habiba ayogerwako nti yawambibwa kwa omusango akuwambibwa na kukukusibwa, trafficking in persons with an intention, ekigendererwa so sinti yakwata omwana yalina ekigendererwa wabula sinti yakwata omwana wabula yakukusa omwana n'ekigendererwa kiri. Oba mukitegedde? Ekyo nze kye naakategeerako mu mpabule bwe mba sitegeera bulungi byensoma. Kaakati nti ekisooka DPP ajja kuleeta obujulizi okukakasa nti Mumbejja Habiba ayogerwako wa myaka 13 era yali muyizi ng'asoma ku Mukono Victoria's Primary School era ng'ali mu kisulo. Ekyokubiri ajja kuleeta obujulizi obukakasa nga buluma Umaru nti the victim was staying together with one Sheikh Umaru, nti omwana ono yali abeera wamu ne Seeka Umaru Kamoga. Herein referred to as the accused or avunaanwa during school holidays, and the accused was the caretaker of the victim, paying her school fees as well. Kanchidde bulungi. Number 2. The victim was staying together with the one Sheikh Umar Mwonge Kamoga. Hereinafter referred to as the accused during school holidays, and the accused was the caretaker of the victim, paying her school fees as well. DPP ejja kuleeta obujulizi obukakasa nti omwana ono eyakukusibwa yali abeera ne Seeka Umaru era omwana yabeeranga awaseeka Umaru mu holiday ng'avudde ku ssomero, nti era Umaru yasasulanga school fees. Nakyo kimanyiddwa mu ssomero omwana mwe yali asomera Umaru yasasulangayo ki school fees. Tugende maaso mu kikwate empola. At home where the victim was staying with the accused had no wife, but he had employed 4 maids who were staying with them together with one biological daughter of the accused person. DPP ajja kwongera alaga obujulizi nti nno omwana ono eyakukusibwa we yali abeera Seeka Umaru yalinawo mukazi, yalinawo mukyala wa waka wife, era yalinawo abayambi ba maid bana abaali babeera naye nga wabeerawo Seeka Umaru ba maid bana n'omwana wa Seeka Umaru omuwala with one biological daughter. Yali abeerawe waka n'ono omwana sako n'omwana wa Seeka Umaru omulala omuwala. DPP obwo bujulizi ajja buleeta. During the month of January 2023, mu mwezi gwa January 2023, tuli 2024 bamukwata 2024, naye summary nti mu mwezi gwa 2023 mwamini mwezi gwa January 2023 ono muvunaanwa the accused called the victim to his bedroom, and while there he told the victim that she would allow him to perform a sexual act on her if she still needed his assistance, and since he was not her biological father. Ti mwezi gwa January ogwa 2023 bamukute 2024 nti Seeka Umaru yayita omwana ono mu kisenge kye, era nga bali mu kisenge kye yagamba omwana ono amukkirize amusobyeko oba akole ebyaswakaba ku mwana ono bw'aba yali akyetaaga okumuweerera. After all si yali amuzaala, nti after all si ye biological father we, kisoboka okubaawo kubanga si yamuzaala. But I want to remind you that omwana ono wa muganda wa Seeka Umaru. Ebyo mbimanyi bumanya tebiri wano mu keesi, era nja kubabuulira ebirala nga tumaze okusoma wano. He added that if she refuses, he was going to stop paying school fees for her and that she would end up on the streets. Kibwa anaagaana ensonga Umaru ze yali amugamba ajja kulekerawo okusasula school fees, amalirize nga agenze kuki ku nguudo ng'ataayaaya.
The victim immediately informed the one Nakanwaji Sophia, daughter to the accused, who promised her that she was going to protect her. Nti Umaru bw'amala okugamba omwana ono ebintu bino nti ayagalamu kabasanya. Omwana ono yadduka n'abuulira omwana wa Umaru nti owaaye kitaawa ngambye bw'ati. Mwana wa Umaru ye Sophie, Nakanwaji Sophia. Mwana muto naye ali myaka 15. Mwana muto. Nti ono yagenda n'abuulira ku mwana wa Umaru nti taata wa ngambye bw'ati. Omwana wa Umaru n'amugamba nti gwe tofaayo tobifaako, nja kukukuuma, I will protect you. However, naye in the year 2022 katuzeyo 2022 ebyo tubadde twogerako bya 2023 mu 2022 whenever the accused would return home and find the victim alone in the sitting room, he would start touching her breasts and buttocks and warned her to keep it as a secret. Tinaye ate ng'ebyo tebinnabaawo mu 2022 kati 2022 kitegeeza omwana ono 2024 aba myaka 20 aba ku myaka 13 2022 abali aliwa mwaka 11 nti naye mu 2022 buli Seeka Umaru yaddanga ewaka n'asanga omwana ono ng'atudde mu ddiiro yamukwatiriranga ku bitundu bye byemutegedde breasts and buttocks nti era n'amulabula nti balina okikuuma nga kyakyama. Kaakati nga 16 on the 16th of November 2023 at about 1500 hours sawa nga mwenda 15 ziba sawa mwenda abamanyi oluzungu mumbulire, the accused went to the bedroom of the victim. Seeka Umaru yagenda mu kisenge ky'omwana ono, and while there he started touching the breasts and buttocks of the victim and further told her to leave the door open at night. Kanjisome bulungi. On the 16th day of November 2023, at around 1500 hours, the accused went to the bedroom of the victim, and while there, he started touching the breasts and buttocks of the victim, and further told her to leave the door open at night, so that he could come inside and sleep with her. 16 olunaku olw'omwezi ogw'okumu 2023 kusanga mwenda Umaru yagenda mu kisenge ky'omwana ono w'emyaka 13 n'atandika omukwatirira ebitundu ebyo byemutegedde. Era n'amugamba nti olujja luleke nga luggule ekiro anajja bakikoleko mu kitegedde kye ngamba muli bantu bakulu. The victim feared and called her up on phone of one Pastor Bimwanje Irene, the chaplain of her school, and informed her what the accused had told her. Omwana abanomugamba ebigambo bino tiyakwata essimu n'akubirani Pastor chaplain w'essomero lye Pastor Bimwanje Irene n'amubuulira ekibaddewo. Ne Pastor Bimwanje Irene n'akubira principal w'essomero liri nabagambi waggulu. Principal n'amugamba gamba omwana mu reporting ku police. Pastor Bimwanje Irene informed the principal of the school, who advised her to report to police. Police was informed and the accused was arrested. Police yategezebwako era Umaru n'akwatibwa. The victim was referred for medical examination as per police form PF3A, police form 3A, which revealed that she was aged 13. Ono omwana yatwalibwa okolebwako yatwalibwa w'omusawo, omusawo n'akakasa. Sinti yakakasa nti mwana yakwatibwa. Omusawo n'akakasa nti omwana wa myaka 13. That the victim was aged 13 years. The accused was referred to medical examination which revealed that he was an adult person of sound mind. Nti ne Umaru bamutwala ew'omusawo, omusawo n'akakasa nti omutwe gwe gukola buki bulungi. N'olwekyo at the trial, prosecution shall tender and rely on the following document exhibits among others. N'olwekyo ku lunaku Umaru agenda olabika mu kooti, bamuvunaana bajja kuleeta police form ekakasa nti omwana wa myaka 13, police form ekakasa nti omutwe gwe gukola bulungi, sketch map gye baakuba nga batuuse ku crime scene n'ebirala kooti byenaalaba nti nno bikola. N'olwekyo abawaabi ba gavumenti basaba ng'era bali ku ssaala nti singa omusajja ono gumusinga era
n'abanga asalirwa ekibonerezo nga bwe biwandiikiddwa wano bimusinga n'asalibwa ebibonerezo wano nno nga 8 ogw'omusanvu 2024 tuli mu mwezi guno gwennyini bino ebyaliwo Resident Senior State Attorney w'e Nansana n'ateekako omukono tubitemeetememu mbajjukiza Ssekawumalo ali Kigo ali mu uniform ya red was indicted n'omusango gw'okukusa omwana so gw'okukwata omwana yakukusa omwana n'ekigendererwa eky'okumukwata kakati kaŋŋende mu bitonotono ng'ebisinga binoonyereze mulabaga ffe tuli wano kunoonyereza ze siri mulamuzi sinze mu poliisi yamukwata I was told nagambibwa Ssekawumalo yennyini nti yakubirwa essimu ng'amukubidde essimu amugamba nti waliwo akasonga kayagala boogeremu ajjeko ku poliisi y'e Nansana bwe yatuuka e Nansana baakwata mukwate ne bamukweka mu ofiisi ne babaako ebintu bye bakola awo ebyamangu ne bamugamba nti aba social media tebakulaba ne bamubikkaawo baamuvuga bamutwala mu kkooti bino bigambo bya Umalu manyize saagala nnyo kukwekereza nze abantu aboogerwako nze Richard simumanya I don't know Richard ba siina kye mulinako Ssekawumalo agamba nti olukwe lw'okumusiba emisango egyo mipaatiike era yagimaliriza dda ne giggwa ekizuulibwa era n'omwana asigala ng'amulabirira ekyokubiri agamba omwana wa muganda we era muganda we bakkaanya okumuwa omwana ekyokusatu agamba kaakati maama w'omwana bwe beegatta ne mukwano gwe banoonya kumubbako bya bugagga bwe ti bwe bamusiba ne bamulemezaayo ajja kkaaba nnyo abagambe mu ntundeyo kino omulamuzi mu mulabe bwe muti nga mu process gye balowooza nti bo bwe banaafuutiika banaamulimbalimba nti omulamuzi ayagala ssente basobole okumuggyayo era Umalu yagenda yeevuga mu mmotoka ye Kawundo era eri wa Richard yajja n'agikimawo Seka agamba nti ekigendererwa kya Richard oyo broker wa Rich Properties oba owali kyakazimba kali nabwerwawo agendereramu okumenya omukwano gwe balina kubanga Umalu bwe yakaayana ennyo n'abakazi nga tebakwatagana saako n'eŋŋanda ze n'atandika okweraliikirira nti abaana be ajja kufa ebintu bye bibbibwe n'abiteresa mukwano gwe dhaani eŋŋanda kaakati yagamba nti yakiwulirako eyo mukomera gyali balumuleetera nti Richard ono agera n'agamba abantu be nti ekitono nnyo ku musango gwe yamuteekako wakumala mukomera emyaka 7 egyo emyaka 7 ng'abibuulira abaana nti era omwana we Sofia yazirika bwe baakimugamba kaakati ku misango emikadde gya 23 gyaddamu ne gimukwasa nga yagimala ne bagezaako okuteekawo omupyande guyimiridde era yalumiriza nti akakundi akakirimu n'abaagumusalira mwebali ze sibamanyi baaliyo mu kkooti nti bano bamukwano nnyo n'amuvunaana nti abamu balina ne woofiisi ku kizimbe kye kwegamba nti kakiriiki kaabwe kateekateeka okutegeka obujulizi bwe tubadde tusoma wali balaze nti Umalu omwana ono yamuwamba era ye yamuleeta omwana ono Umalu abadde abeera yeewaka nti nga kale kankigonze mu lulimi olutegeera nga bw'ona olunda enkoko y'omala ogirye kiringa omusango bwe guli kubanga ebbanga omwana lyamaze wa Umalu kifaanagana nti azaamulabirira siri nnyo mukugu nnyo bya kulimino oba misango kuba siri muzi wa misango ndwawo nnyo n'okwesembereza ebifaanana emisango saagala kuzza misango kuba njagala okubeera omutuuze wa Uganda omutegeevu era omulungi kuba nyina nange bingi bye neetegekera biseera byange eby'omu maaso okulabirwako abaana bange n'okulekawo ligasi kulekawo ebyafaayo ne bwe mwagezaako okumpaayiriza biki kaba Katonda akyankumyewo wa still standing kaakati Umalu nti kino kifaanagana ng'omuntu eyalunda omwana abiiba mu mbejja asobole okumukozesa nga akuze kubanga awangaddeyo kakati ye kyalumiriza n'ekirala ekyogera nti wakaawe tewaliwo mukazi naye kaakati ewaka wa Umalu nze mmanyiwo kubanga bidda bwe nakolanga ku TV liwo lyalanga nnyo ku TV ate bwe nali ntandika obulamu nabeera nnyo Nansana eyo kati Umalu munswasireko tujja kukkiriza tukole nenja kukola munzikirize kasita obulwadde tebubakwatira mu kamera kati Umalu nabeeranga nnyo Nansana bwe yali atandika okufunamu kasente nabiwuliranga naye Umalu ne bwe njjo wano ne bwebuuza ku kyalo ng'ogenze kunoonyereza ffe abanoonyereza ewakaawe kyogerawo bano mbu tewali mukazi
naye Umaru alina omwana w'omulenzi omuto ayitibwa Umaru. Alina akaana akato akalenzi ke yazaala mukyala w'abadde abeera mu maka ge ayitibwa Umaru. So sikakasa nti nebyogerwa wano. Ebyo sijja bigenda mu nnyo. I'm speaking about the facts I know. Umaru wakabaddewo n'omukyala, omukyala alina n'omwana ayitibwa Umaru. Kakati mu kavuyo kano ti emikwano eŋŋanda n'omukyala beegasse ku bulooka bateeketeeka obujulizi nga bakozesa ebyo nga bw'obiwulira ti bamaidi bajje bawa obujulizi nti bino byaliwo. The question kakati bino byembuuza bibuuzo ku ssaawa 9 ogw'emisana nti Umaru yadda n'asanga omwana ng'atudde, omwana ng'ali mu kisenge kye. Jjukira omwana ono asoma mu kisulo abeerawo mu holiday. The first question mu mpabule essomero eri eryogerwako omwana gy'asomera nga 16 November abaana baali bakomyewo mu holiday. Baali mu holiday. Bwe kiba kituufu namwe abavunaana Umaru muwulira mubeeko nammwe ku video. Is it usual ewa Umaru abamanyiiwo omwana ono muwe ekisenge ekikye mu kisenge omwana yali asulamu yekka? Kubanga abagamba nti yagamba omwana tibeera mu kisenge bw'amala omukwatirira mu bitundu byemutegedde nti musanattu ku ssaawa 9 nti n'amugamba ekiro leka oluggyirwo nga toluggadde nzije tukyekole. Ebigambo bino omusajja omukulu tyabigamba omwana w'emyaka 12 kubanga tyakaweza 13 ate we kyatandikira nti kyali kya 11 myaka 11 nti nja kujja nja ekibuuzo Umaru omwana ono alina ekisenge ekikye era asulawa simbimanyi wabeerawo bamaidi bana wabeerawo ne muwala we eyamusuubiza omukuuma. Is it usual omwana omuto okuba ku ssomero nga n'essimu ya chaplain asabisa agimanyi? Mbuuza nno bibuuzo. I'm asking myself questions. Mbyebuuza. Kakati Seeko omusiraamu Umaru alabirira omwana Habiba erinnya lyemmanyi nti lisiraamu. Kiri usual omwana ono okubanga ate mulokole ku ssomero gy'asomera kubanga akuba essimu ng'agikubira chaplain. Chaplain mubimanyi bulungi chaplain muki pozi nga ne mu basiraamu mulimu chaplain. Naye nze ndowooza nti ekyalibadde ekyamangu nga ndi mwana musiraamu n'alikubidde shekati. Is it usual omwana w'emyaka 10 weno mu Africa, I'm talking about African standards, ab'Ebulaaya muyinza okumpabula ati abamwe bagezi nnyo. Is it usual omwana omuto okutegeera essimu ya chaplain yakwata essimu? Oba omwana ono yayina essimu? Did she own a phone? Yeyambisa yaani okuba ku ssomero? Essimu ye yali agirina ng'eriko ne airtime ng'amanyi n'ennamba ya chaplain w'essomero gy'asomera. Kiri usual? Is it the Ugandan standard? Common sense. Kiri Uganda. I'm asking myself questions. Mumpabule nga bwemba wabula katugendedde ddala deep nebuuza bibuuzo nti anti omwana yakuba ku ssomero nga Seeka Umaru amugambye nti ekiro nja kujja. Chaplain nakubira principal w'essomero, principal namugamba mukubire poliisi nekubirwa nekwata Umaru negera nekuba sketch map neyingiza Umaru mu kooti nemutwala ekigo. Mu kooti bamutwalira mwezi eddakiika bamutwalirawo kigo bamuvugirawo mu ddakiika eyo teyabandalawo olwatuka ku poliisi emmotoka we yagiparkinga mukwano gwe najja nakima n'agitwala ewaka ewuwe. Mpulira eŋŋambo nti nno Richard yabagamba nti omulimu gw'okwavuwaza Seeka Umaru ajja gukolera essaawa 24 z'ennaku 2 ti era ekyo kyali kyakumubeezaawo kati biwanvuyeemu singa yakkiriza n'ata n'agamba yes nzikiriza likigenda otunde n'ebyapa byange. Bigambo bya Seeka Umaru liki bw'oba obyagalako kopi mbikuwaako kopi oba naawe osobola okgenda ewa Umaru ne mubyogeramu kuba antegeezezza olunaku olwokubiri nga yakatwalibwa ekigo wamulambulako. Because I visited the guy, he talked to me, I listened. But I interest myself in such things. Kubanga eggwanga bwe tulireka ne libeera nga buli muntu asiba omuntu gw'ayagala olw'okuba nti nno yamuteresezza ekyapa kye. Buli muntu wano is a candidate of ate bwe tulina eggwanga lye tulimu eririmu abaagala okusiba obusibi nga bo tebawuliriza. Omuli amakooti nga g'okutuula omulamuzi olina okumwegayirira. N'obuli bw'enguzi obususse naddala mu judicial system eyemanyiddwa bulungi nnyo nammwe kennyini mugimanyi. Tetusobola kukkiriza as citizens of this country to let the country rot newankubadde omuntu
n'omubi abaako ababi sajja bbi teribulako kalungi newankubadde mubi asobola okubaako kyagasa oba abaddeko mu society baagabirayo ku busente ne mubaawo n'olwekyo I interest myself in such cases such that I don't become the victim of the same oba such that I avoid such things at an opportune time. Jukira basajja bannanga abali eyo. We are all candidates of a prison, whether you are president, whether you are a peasant, whether you are a white collar job boss or you are a blue collar job boss. Oba oli makanika, oba okola mu banka, all of us are candidates of the prison. Kakati yensonga lwaki we must interest ourselves in such things. Togamba tebinkwatako. Kakati I'm questioning whether mu Uganda dala at our standards, Ugandan standards, fabo mu ghetto njogera kumalu enansa nasogera kukolo ebyekololo sibitegeera omwana we 11 nti yakube essimu agirina akubira ne metro ni kusome ase metro actually because I think omwana we somero nanga nyino omwana ange mu kisulo yali badde ategeera nnyo namba ya metro ne class teacher yakubira chaplain let me say the chaplain yaba kugamba ye muntu yali asinga okwagalwa mu somero omwana mukusooka agamba Umaru yageza akomukaba ya reportinga wa mwana munne ato mwala wa Umaru ya reportinga wa mwana munne why this time yakuberi kakati mu maasaawo Umaru uye wakuwere nemba n'emisango agonde atuuke nga kati bwali yejjusa byonna byakoze ne byayogera kusegirinya of course that is another way naye atuuka agonda abayita abagambe tibannange mutunde ku kyange kino bwe minaggwawo era obimanye bye Uganda biggwawo n'okulekayo era ne bakulekayo n'ogubeerako banga kati nalabanga mukyala wange used to tell me she's good at these other social media siri wa TikTok nnyo biki used to tell me that she normally sees videos of Sheikh Umar splashing money to TikTokers obaka kati aba TikTok balagawa byawanga kasente kubanga omusajja aseega alieri anonya namuwa ezigule jirita amwe ku kirevu seeka anonya namutwalira akakofiira akateke ku mutwe tamulaba enganda zamuta abaana bakyali bato abakyala badduka n'abaali baddewo kugira bali ku side ya broker ayagala ye gwalumiriza ye ngaye gwalumiriza ti yali emabega w'okwagala okumunyaga mukiwulira bulungi I hear nga bakatwala Seeka Umaru nti omusajja yagenda n'agulayo ku muceere n'akawunga n'agutwala ewaka n'aleka nga abagambye nti mulye guno omuceere n'akawunga byemba wadde oli wakuvaayo mu myaka 7 yayo wakuvaayo myaka 7 I heard that from the prisoner, the victim, the Chigo guy, Seeka Umaru himself. Now I go to the comment where people told me, actually yesabira edduwa na eyakamulali yasabaluli. Those are not my issues. Yawankubadde mwabisa kutu kwa to address kubanga siri mu kugumudduwa za kamulali era sigena nko Seeka Umaru kunombera dduwa on any issue. I trust in nzikiririza mu ubuntu bulamu. Obuntu bulamu bukuyamba naye mukaseera nga abakugoba ate bali mu nju yo wazaalibwa nabo owangadde nabo akaseera ako kaba kazibu nnyo nti otuuka ekiseera nga tomanyi ani wakwesiga nga tomanyi ani wakwogera naye nga tomanyi wa wakuddukira ke kaseera ako kennyini nga bwogoba emmese ebadde kulumira ekkanzu n'ogifunza mu kasonda wennyini Umaru bwali. Now what should be done? Kyewuunyisa nti kyogerwa nti akakundi akasiba Umaru kali very organized kemanyi nti n'abagupushinga gugende mu maaso bo bennyini already babadde in the know of each other tinga beemanyi eyagusala eyagukola ki n'obukundi kundi obwo nga police eri involved n'abantu abamu abatonotono abali mu kisiga eddamuzi targeting what money. Sometimes in Uganda okola sente zikufuukira ekiri kutta tibwazifuna ate kakati ze ziri kumalawo wekitabeera baana bo kukuwa butwa because it is alleged Seeka Umaru alumiriza nti ekkomera kwe kusaasira Mungu kwe yakamuwa mu kiseera ky'abadde ayitamu emabega kubanga ababadde bamunoonya ekigendererwa kyabwe kibadde kyakumumiza omuko ogusembayo omusu ogusembayo babadde bakumutta nti era bwe kiganye mu bufumbo bwa zaabeera mbwazaddukamu ng'ekigendererwa kumutwalako sente ye
oba obutonotono properties zaguzeewo bwapa kazimbe biki bwe kiganye Mungu n'amugezesereza ddala nti kaakati ekkomera kyali badde nga kifo omuntu gy'asobola kwekweka akaaba yeetaagisa omuntu amuyamba kuba talina adde 10 ye ng'agamba waayi mumuyamba alibaddizaawo ng'avudde mu kkomera kaakati nze ogwange ogwasooka gwali gwa ku making sure that you all know nti yakwatibwa oba omukyawa oba tomukyawa but at least I brought the information nti yakwatibwa. Number 2 buli muntu eggwanga lyaffe ekya Sekawumalu is just one example of millions, not millions, of thousands of people who are rotting in jail cells naye nga tebalina musango gwe bazza ti omuntu omubbi n'amuyingirira n'abuka ekikomera n'agwa munda n'akuba enduulu abantu ne bajja ne bakuba omubbi ne bamutta omuntu ne bamukwata mada tiwassa omuntu naye nga ye omubbi yabadde azze kutema na kukutta. I wonder how the law works. Simanyi itteeka bwe likola era nga ndyewuunya likola litya ti omuntu agudde mu kikomera najja. You hear stories. So what am I saying? Sekawumalu's case is one case of the millions of how ne manalabye jjo nina omukungu gwe nalabye ow'ekibiina kya NUP sebo nga bamusika bamutwala buzira ng'omusango muvunaana traffic offense tewali ewuunyanga avudde yafunye endwadde gy'otamanyi mu nsi muno nga endwadde nemukenenya mpaka brain ye badde etuyamba lweva ku nsi kuno. That is what am I saying? Toyagalizanga munno komera wankubadde Umaru ate yayitawo munene amwagaliza ntaana naye nekkomera geyina yakunsi togyagalizanga munno naddala ng'abantu bakukyayi toyina yadde asobola kukola ki kugoberera musango. Now kikye ngamba Abannayuganda muli bakoola muveeyo mulwanire wamu ne Sekawumalu mbasaba mu bulungi aboneredde ze mbaleetera bubaka. Ekyokubiri mumukozese ng'ekyokulabirako eri abalala abasobola okufaanagana ekyo nti ate ffe tulina obuntu bulamu akola obubi omukola bulungi bigambo bya Kristo naye ate ne wakola obubi n'omukola bubi munaakomawa mukimanyi bulungi okwesaanya okutwala mu kwesaanya. Kakati ekyo nkyogera si mu bubi oba si mu kuwolereza naye nze mbagambye ensonga yange nga kankaka butalaba ggwanga lino nga litambula liine direction gye liraga anytime anyway omuntu akusanga nga yayagadde nti mukyala wo munyirivu ayagala kumutwala ne bamuteekako omusango era ogenda okumaliriza ng'omulamuzi bw'aba sister oba girlfriend we oba yamuweerera nako ng'omulamuzi ono akusiba yaweerera ku mulamuzi guba gukukutte ogenda okudda ng'omukazi baamugamba birala nga bibagamba mukwano gwange nga bamukutte nti kankaka yakoze bw'ati neneewuunya era yavaayo anyiize naye nze saamunyeegira nasigala nkola kye nnyina okukola naye ekyo kiri discussion eyo ejja kuba yalulala kuba nkyalina bingi nnyo mu mutima ebikyandiko. Njagala nnyo okwebaza mwenna abatuwagidde ebbanga eddene abatuwagidde wano ku Media Choice Telefina. Ebigambo bino nga mubiraba kakati nsaba abaali akasente Kawumalu bw'omutwalirayo omugaati n'ettooke tekigaana abaali beyayambangako abama TV beyawanga ebirango. Interest yourself in this case mubeere nga mu interestinga mu musango guno tulabe engeri gyayambibwa kubanga omuntu yenna tafiira mu kkomera emyaka gyonna yeesi ne bw'oba omuntu bw'asalibwa ekibonerezo akisaavinga ne kiggwayo naye ate ogwono tegumusinga kubanga yitiddemu nammwe mubiwulidde osobola okweyambisa common sense n'obuuza nk'owoolako bakanso ab'enjawulo ng'osobola okuwa free service to this gentleman omuwolereze bw'aliviirayo bw'ali bakusiime ali bakusiime kuba naawe tewasomera bwereere enamba zaffe ez'amasimu muzimanyi omusibe ne bw'omutwalira ekikopo ky'obuugi basiraamu banne newankubadde mulina obumulumulu ate wabaawo point ebagattane oba oseeka oba mufere oba simuki at some point wabeerawo okubonerera kubaawo kubanga kati akaseera Katonda akamuwadde akasobola okumuyigiriza bw'ataliyiga gulivunaanibwa ku ye bw'ali bayize abasiraamu banne gy'abadde gyakola ki nammwe musobola okukiteekawo. Ab'enganda family aba family kati mbabuulirira ng'omusajja nange alina family gye nava ate nga nnungi ngondiivu bulungi atagimanyi yaginyooma kanka katalina gye yava sorry
njagala nnyo abantu ba family mwewalenga okulabamu munnammwe ng'alina akasente kafunye kwegamba mukola ebintu by'ekigwagwe efamily member n'abaako akasente kafunye kati ate abantu abaweerwa bali badde bamulwanyisa mwe ne mukulira ate abalwanyiza efamily member bw'abanga afunye ssente nga tabaagadde obanga yabavuma obanga yakola kimumuleke ensi enaamubonereza so si kwagala kumusaanyaawo mugende mukole family members abattirira bannammwe omwana agenda egundi ebuwalabu nakola akasente ke nazimba ennyumba maama we najekwekweyaako siba yasengaawo owaawa najekwekweyaako muyina emitima emibi kale olaba omwana atuuka okufumbirwa emugamba oyo afumbirwa atya n'asooka owange gwe nga gwani gwe ddunda namugerekagerekera emiteeko egya buli muntu mbasaba temulumwanga akasajja tekakuzimbanga nga mutoowo yali omutonga guwa munaaza n'omunaaza okukula atuuse n'agaggawala ne yeevuga kya buntu omuntu emikisa gy'omuntu buli omu abaako osobola okubeera nga gwe wammwe Katonda akuteekako omukisa nga gwe olisigala ewammwe ku lujja oyambe baganda bo gye bujjanga era naawe omukisa guguli awo so Katonda yagereka omuntu waba akusinzeeko temugenda mu families kweyuzaayoza oba kitammwe yabazaala nga abazaala mu bakazi banjawulo ogwo gwali musango gwa kitammwe sigwa mmwe temwewaate ku bwa bulamuzi kugenda kugisala kitammwe naafa alimutandika gamba oyo si mwana wa kitaffe agende bujja mmwe mulina DNA yogedde ne ku kigambo DNA nenzijukira Umaru bw'atwalibwa byali bikyali awo ku poliisi omukazi eyazaala omwana ndowooza byali byakwagala ssente maama w'omwana Umaru gwavunaanibwa amanyi obulungi nti Umaru abadde amulabiririra omwana yamuwaayo mpulira mbu ali mabega waate ow'omugagga baagala kutunda bintu ne maama w'omwana abeeko kaafunako ku bintu bye bamulabiriridde omwana nga n'omwana si wa Umaru kakati gwe mukazi obala ki taata w'omwana yajja n'aga nti omusajja ono muganda wange nze namuwa omwana amulabirire oyo taata w'omwana bavunvubika era taata w'omwana insists mu bigambo bye interview nagisirikira busirikizi insists bagende bakole DNA bwe baba bagamba nti omwana si we si yamuwa Umaru mukubanga omusajja bamala omukwata omukazi yatandika okwegaana omusajja ati ono si ye taata w'omwana nze manyi taata w'omwana omutuufu olw'okwagala ssente taata w'omwana amugamba kale tugende tusasule ssente tukole DNA bwe mbasinze taata w'omwana mulyoke mugambe nti sayina lukusa lumuwa Umaru mulabirira kubanga oyo omusajja yekaali ku sayidi naye mwavu n'omusajja bakukusa mukukuse naye abadde tamanyi musajja gyali sikakasa kuba simanyi oba social media agiraba omukutu gwange ebigambo ebyo byenjegedde biringa bwe bityo bwe biri nze nonkola gwange kuno mulimo gwange ayagala olowooza nti bikunyigiriza omulimu gwange nteekateeka nengenda okunoonyereza wabula ate mu nsonga bweziti ebiseera ebisinga situma nesitukira n'okugenda okulaba Umaru Kankaka Peter in person Kankaka Emmanuel Peter I went to Chigo first in solidarity with any Ugandan whose fate has not been decided and who thinks that his fate is being concocted just for people's personal benefits omuntu notuuka n'omunyigiriza n'omutwalako ekibanja mukadde n'omusayiningisa n'omuggyako ebinkumu n'omugamba nakujjanjaba n'obba ettaka lye abaana be bagenda okujja okuva mu kibuga gye baali nga nyaabo yafa dde oba jjajjaabwe yafa oba kitaabwe yafa tebalinaawo kantu empisa ezo muzikoze naye ensonda nnya mugiraba ogigenda mu bwomu obeerayo wekka tofunako akuwerekera ab'emitima emibi n'emirungi ndowooza mu kiseera eky'obulamuzi kiri batuukako naye nga tukyali wano ku nsi tweyise bulungi eri bannaffe ate tubabeereremu kigambo ekyo nakikopa ku Bobi Wine weebeereremu fuba okulabanga weebeereramu omanyi mwana bw'oteebeereramu kikukakatako okuba nti empisa bwe kiri kugwako ate abantu bakusuula be wali otuwa obusente mu mahoteri mwewazihaga mwekiisinga mukola biki mu public kaseera kakutuukirira banne bagamba akasayaziwanga bali ne bakusuulawo Umaru gwe muliro kati gwayitamu kakati tukwatagane ekyo tukijje mu ddiiro n'abakikola bajja kutegeera nti ekyo tekikyasoboka kunyigiriza omuntu obwereere omubbe tekyasoboka let Umaru's case be an example learn from it but make sure nti ekibi kyonna bw'okiraba ofubanga nnyo n'amaanyi g'okukyekolerako kijjewo kale at least bwe kigaana ng'amaanyi tolina ofubanga okukyogerako okirumirize kiveewo newankubadde eyo enkola y'okukyogerako obwogezi nkola ya butiitiizi social media gye tutera okukozesa kubanga obutiitiizi bwatujjula tutya okufa naye
nze ebimu byeyimbamu okusobola okubigguza. Erinnya yenze Ssaalongo Kanka Kapita, nze mutesiteesi omukulu wa Media Choice Telefina. Mu kitundu kino mbasiibudde, nja kukomawo mu pulogulaamu endala.